Musibye mutya kansubire nti musibye bulungi amanya n'eddoboozi Pato UG International nzize n'obubaka obutasanyusa. Mwana muwala ono gwe mulengera ye munnaffe Namatovu Sauda atuvudde ku maaso afiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia nga yasimbula Uganda ng'ennaku z'omwezi 5 ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 2022 tawezeza na mwezi. Mwana muwala ono aviira Masaka, so tambuza video paka lwetuuka ku bantu be. Ye Namatovu Sauda aviira Masaka yagira mu kampuni gye bayita Absolute Labor eri Namuwongo nga Saudi Arabia abadde ali mu kampuni gye bayita Alisada Recruitment Company eri Saudi Arabia. Mwana muwala ono atuvudde ku maaso essaawa zino yakafa olunaku olwaleero nga kiddiridde oluvannyuma lw'okulwalira mu nju ya mukama we abadde azaakaaba omugongo nga gwakaaba olunaku lw'eggulo alina gwe yayogedde naye ng'akaaba omugongo. Atuvudde ku maaso tambuza video oluvannyuma mukama we n'alaba ng'embeera emusobedde n'amuzza ku ofiisi. Abadde yakamutuusa ku ofiisi eyali Sada Recruitment. Mwana muwala bw'atyo nayabulira ensi. Namatovu Sauda, rest in peace. We call upon everybody sharing a video ya mwana muwala muganda waffe mwannyinaze atugenzeeko essaawa zino. Etuuke ku bantu be mu district ya Masaka oba Greater Masaka gy'aviira nga kampani yamuleeta e Saudi Arabia gye bayita Absolute Labor Namuwongo. Tambuza video etuuke ku bantu be. No more Namatovu Sauda. Namatovu Sauda, rest in peace. Rest in peace, mama. Kadaama TV amawulire ge tuyina amawulire sigasanyu okusinziira ku video eyo evudde owa Pato International eraga nti nno omuwala oyo amanya Namatovu Sauda yafiiridde mu ggwanga lye Saudi Arabia. Okusinziira ku video nga mugirabe yafiiridde mu ggwanga lye Saudi Arabia nga yagenda okukola nga aviiridde Masaka naye tamazeeyo wadde na mwezi gumu. Tamazeeyo mwezi gumu n'abeera nga afudde. Kigambibwa kusinziira ku video nga mugiwulidde mwezi nga gumu yatandika okubeera nga akaaba omugongo naye nga tamanyi kiki kimulumisa mugongo. Batandika okukaaba omugongo wagambye mukama we n'atafuna bujjanjabi bumala ne bamutwala ku ofiisi. Era bwe yagenze ku ofiisi teyasobodde kubeera nga asukkawo. Embeera ng'eyo tugirabye mu bakadaama abagenda nga bayakatuukayo n'afa. Tuyinza ogamba kubeera kugera kwa Mungu naye ate ne wabeerawo n'olugero olugamba nti Katonda ayamba yeeyamba. Bw'otagenda mu mmotoka n'ekkuba n'ogamba nti Katonda yakigeze. Twetaaga okubeera nga omuwala ono banoonyereza kiki ekyaviiriddeko omuwala ono okufa. Tukimanyi nti wonna omuntu osobola okufiirawo naye ate omuntu bw'afa mu mbeera ng'eyo ovudde eno bakozeeko medical nti oli mulamu n'otuuka eno n'otandika okulumizibwawo omugongo wabeerawo ensonga ekulumisa omugongo. Ensonga eyo mulumisa omugongo oyinza okwesanga nga yaviiriddeko kubeera ng'omuwala oyo bambi afa. Tusaba buli muntu yenna amanyi omuwala ono amanyi famire ye asobole okubeera nga abategeeza, soboka okubeera nga batandika ku ntegeka ey'okubeera nga akomawo e Uganda naye nga bwe bityo bwe biri kitalo nnyo ddala ekya Sauda. Mpozi era okwo kwe tujja okubeera nga twongera. Waliwo video eyakatuweebwa nga kuliko ebifaananyi eri obw'omuwala omu gwe bagamba nti naye yafudde. Tukyanoonyereza ku nsonga eyo. Tugenda kubawa updates. Waliwo batuweereza information eyo nga ziva mu group
nga balaga omuwala oyo yafudde. Kye tubasaba omuntu ogenda okubikagezaawo okubeera nga owa information tubeere nga tutuwaawaza kintu kuba waliwo omuntu asobola okufuna ekifaananyi najja n'abika munne ng'ate omuntu oyo waali naye waliwo n'omuwala twakamala okufuna vidiyo kakati eraga nti waliwo omuwala naye ali ayinza okubeera nga yafudde batuweerezaako n'empapula ezimu naye nga tukyayagala kuba zibadde mu Warabu tukyayagala kumala kakasa empapula ezo oluwarabu bye bawandiise kye baba bategeeza tujja kubeera nga tuba updatinga ku eyo story nayo mu bbanga eritali lyawala nnyo okuba kati. Gwasobola tambuza video etuuke ku booluganda lwa Namatovu Sauda atuvudde ku maaso olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 ng'ennaku z'omwezi 2 Namatovu Sauda atuvudde ku maaso. Tusaba osharinge video etuke ku bantu be Masaka mwana nzaro ya Greater Masaka atuvudde ku maaso yakafa esawa zino afiiridde ku company eya Alisada recruitment company yajjira mu company ya Absolute Labor eri na muwongo sharinga video etuke ku bantu be company gwasobola sharinga video etuke ku bantu be bali Masaka basobola okutegeera nti muganda waffe atuvudde ku maaso. Rest in peace Namatovu Sauda omukama akulamuza ekisa alina gweyogedde naye nga byakusobako abikusonyiwe atuvudde ku maaso. Tambuza video oluvannyuma mukama we enjawulo kutusookayo ku office abadde yakamutuusa ku office eya Alisada recruitment. Tambuza video gwasobola abooluganda basobola okitegeera nti Namatovu Sauda she's normal. We call upon everybody sharing a video ya mwana muwala muganda waffe mwannyinaze atugenzeeko essaawa zino etuuke ku bantu be mu district ya Masaka obulamu bw'abannyinaffe bugwawo kyaviira for sure nga company yamuleeta e Saudi Arabia gye bayita Absolute Labor na muwongo. Oluvannyuma lwa mukama we utamutwala mu ddwaliro etuuke ku bantu be Namatovu Sauda bw'atyo bwagenze. Namatovu Sauda rest in peace. Musibye mutya kansubire nti musibye bulungi amanya n'eddoboozi pato UG International nzize n'obubaka obutasanyusa. Mwana muwala ono gwe mulengera ye munnaffe Namatovu Sauda atuvudde ku maaso afiiridde mu ggwanga eri Saudi Arabia nga yasimbula Uganda ng'ennaku z'omwezi 5 ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 2022 tawezeza na mwezi. Mwana muwala ono aviira Masaka so tambuza video paka lwetuuka ku bantu be ye Namatovu Sauda aviira Masaka yajjira mu company gye bayita Absolute Labor eri na muwongo